Olwaleero omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi ne banne 24 bakomezeddwa mu kkooti e Butambala okwongera okwekenneenyawo omusango ogubavunaanibwa ogutuuse wamu n'amyuka DPP okwongera okutegeeza kkooti ne bapulida b'abasibe watuuse mu kunoonyereza kwe. Mu kkooti omulamuzi Deogracius Ssejjemba alagidde abaana abaakwatibwa ne Muwanga Kivumbi bagibwe mu kkomera gye baatwalibwa baleetebwe mu kkomera ly'e Nagulu oluvannyuma lw'okukizuula nti baana bato. Omulamuzi Ssejjemba era asinzidde wano n'asaba abapulida b'abasibe okuteekamu empaaba yaabwe ku buli kimu kye bamanyi ekikwata ku musango guno. Kyokka ku bimu ebisinze okubasoomooza y'amyuka RDC w'e Butambala Hassan Muwavu Ssembalirwa okwekobaana n'abakuumaddembe okulemesa ab'eŋŋanda z'abasibe okutuuka ku kkooti okulaba abantu baabwe n'asalawo okubakuumira wabweru wa kkooti. RDC Hassan kyakola kimenya mateeka okuba nti atiisatiisa abantu okujja ku kkooti akola emirimu gye gy'okurepresentinga omukulembeze w'eggwanga emirimu gya kkooti agikire amateeka. Wano bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nga bakulembeddwamu Medad Sseggona basabye omulamuzi alagire ebitongole ebikuumaddembe okukomya omuze gw'okutangira ab'eŋŋanda wamu n'abawagizi okubeera mu kkooti ng'omuntu waabwe aleetebwa. The state added 1 year and called it 18. Kino okubaawo kiddiridde abantu okubakomya kumpi mayiro nnamba okuva ewali ekkooti so nga abasibe babadde baagala okwogerako n'ab'eŋŋanda zaabwe. Naye musibira obwebwere bw'ematu n'asibira obwematu n'abaana bali abato abaana batalina musango kkooti yo terina kisa n'omukyalo oyo awolereza eby'emisango talina kisa ku bantu abataavu abatakibadda be baateekawo obulonda be baateekawo obululu buli naye tebaasalawo ne bateekawo obululu obukwatibwako abantu bakobamalira mu makomera. Kukuba erikirira ebigogola ku kkooti bati batugaana okugenda ku kkooti baagala batuwa obulungi ekigambo kimu bati batugaana okugenda ku kkooti. Wabula omuwaabi wa gavumenti yeewozezzaako n'ategeeza nti bo tebalina kye bakimanyiiko nti abawagizi ba Kivumbi tebannagaanibwa kuyingira kkooti nti bwe kiba kikolebwa kyandibanga kyekuusa ku byakwerinda. Omulamuzi akkiriziganyiza ne bapulida b'abasibe era n'alagira kkooti eddako nga 31 ab'eŋŋanda b'abasibe okukkirizibwa mu kkooti boogerezeganye wamu n'okulaba ku bantu baabwe. Omulamuzi Deogracius Ssejjemba era alaze obwennyamivu bw'ategeezezza nti abamu ku baana abaakwatibwa balabikira ddala nti baana b'amasomero nga ku bano kuliko Muyinde Wilson ow'emyaka 17 ne Muwada Paul nga wa myaka 17 na bwe kityo asabye bano bagibwe mu kkomera ekigo baddizibwe Nagulu. Guno gubadde mulundi gwakuna Muwanga Kivumbi ne banne nga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Ssejjemba ku misango egy'abaggulwako okuli ogw'obutujju okugezaako okulumba poliisi y'ekibibi okulumba akakiiko k'ebyokulonda e Butambala n'okuziba ekkubo eriva e Kampala okudda e Gombe ekyaviirako emmotoka 7 okwonoonebwa wamu n'abantu 7 ne balugulamu obulamu. Wabula bino byonna Muwanga Kivumbi ne banne babyeganye nga n'okutuusa kati Muwanga Kivumbi agamba tebamuggyangako statement kyokka nga bamuvunaana gwa butujju. Bo bapulida ba Muwanga Kivumbi bakyalina okwemulugunya ku musaayi gw'abantu abaatirimbulwa mu maka ga Kivumbi nga n'okutuusa kati abantu abaabatta tebaleetebwanga mu maaso ga mulamuzi. Ninga baana b'amasomero omwana n'alaajana n'agamba bannange kati njagala kudda ku ssomero bannange baatandika dda naye simanyi kiddako ate okunoonyereza bannaffe bagamba bo balina kukolera myezi 6 ekisooka egitali mu tteeka kubanga etteeka libaga myezi 6 okuweereza omuntu omuwozesa. Bw'otumya mabbali wa kkooti yonna magye tusanze road blocks okuva ku kkubo lyonna okuva e Kampala ne bwe tutuuse e Butambala wennyini tusanze road blocks 2. Omulamuzi Ssejjemba Deogracius omusango guno agwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku KS TV Agaleero.